kwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekisookera ddala neebaza n'abasomesa abakulembedde mu kusomesa, wadde nga mpuliddeko omu yekka naye nkakasa nti bye basomesezza ate mmwe mutera okuwandiika, naye bw'olaba nga bye basomesezza mbizzeemu togwamu maanyi, oba oliawo nyinza obbireeta mu ngeri endala. N'olwekyo eyaleese ekkalaamu kwata tutambule. Omusomo gwaffe tugenda kwogera ku nsonga eno. Tuzimbye tutya omukyala omuzira ye topic. Tuzimba tutya omukyala omuzira. Kubanga abakyala twagala mubeeremu abazira, naye tubazimba tutya? Kyoba owandiika ng'otaddeko na kano akabuuza nti tuzimba tutya abakyala oba omukyala omuzira. Awo wengenda okutambulira. Ekisookera ddala mbalamira okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, ate tuleme kukoma ku kumutya kwokka, ate era tumweraliikirire nnyo naddala olunaku lwe tugenda omusisinkana, ate era tumwegendereze nnyo kubanga talina kyatugamba kukola okuggyako nga kibaako endagiriro. N'ekyokuna tumwagale nnyo. Ebyo biwandiike nti Allah tulina okumutya, tumweraliikirire, tumwegendereze era tumwagale. Gwe biwandiike. Ekyo nga kiwedde, tulina okulaba nga tuzimba kye bayita amazima. N'ekyokubiri obwesigwa. Obwesigwa nabwo tubuzimbe nnyo ng'abakyala. Nze concentration ngenda kugiteeka ku bakyala, concentration ngenda kugiteeka ku mmwe. Abakyala tuzimbe nnyo kye bayita amazima, obwesigwa, obuntubulamu n'obugumiikiriza. Abakyala, buli mukyala ali wano noonya nnyo okulaba ng'obeera w'amazima, obeere mwesigwa, obeere muntumulamu, ate era obeere mugumiikiriza. Naye wadde ebyo mbibagambye, naye ate nkimanyi bulungi nti abakyala bino ebintu ebibiri byabwe, naye biri ebirala ebibiri si byabwe. Bayina kufuba nnyo okulaba nga nabyo babifuna. Ebyammwe byebiriwa? Abakyala Allah yabatonda nga beesigwa nnyo. Abakyala beesigwa nnyo nnyo nnyo, era nga gyenkomeza. Era abakyala bagumiikiriza nnyo, naye ate biri ebibiri ebirala byo tebabirina. Balwana bulwanyi nabyo okulaba nti babifuna. Byebiriwo ebyo amazima n'obuntubulamu, ebyo by'abakyala si byammwe. Mulwana bulwanyi okulaba nti mubifuna, naye obwesigwa n'obugumiikiriza byo Katonda yabibaweerawo lubereberye, buli mukyala abirina. Baba batono nnyo abawuguka ne bava ku bugumiikiriza n'obwesigwa, naye ng'ebyo mu bubumbwa bwammwe ebyo Allah yabibateekamu byammwe. N'olwekyo omukyala yenna okubeera omuzira ayina okufuba okulaba nti biri ebibiri by'ayina ayongerako biri ebibiri by'atayina. Bw'omanya nti oli mwesigwa
obwesigwa butambula n'amazima lw'osobola okubunyweza, naye ate amazima Katonda teyagabawa era nammwe mukimanyi, naye ate si mmwe mwenna, mulimu abamu ng'ate amazima agayina. Obuntu bulamu Katonda teyabubawa, yabuwa basajja. Kati ate mwe mulina okufuba okulaba nga obuntu bulamu mubwongeramuko, ekitegeeza nti abaami n'abakyala buli bamu Katonda alina kyataabawa, nga bwe babeera bonna buli omu afuba kulaba nti asika kiri kyatayina, afaanaganemuko ne munne, obufumbo busobole okutambula obulungi. Bwe mubanga muntegedde, naye ngenda kubaddiramu. Allah subhanahu wa ta'ala yateerawo ebintu bina: amazima, obwesigwa, obuntubulamu n'obugumiikiriza. Abakyala n'ababumbiramu bibiri, n'abasajja n'ababumbiramu bibiri. Abakyala Allah bye yababumbiramu nga byammwe bwe bwesigwa n'obugumiikiriza, ate nammwe mukimanyi. Ate abasajja Allah n'ababumbiramu amazima n'obuntubulamu. Kati omukyala yenna alina kunoonya mazima bw'aba ayagala okubeera omuzira, kiri ekirala akirina, kubanga amazima ge gagenda okutambula n'obwesigwa. Era omukyala alina okunoonya obuntubulamu bwe butambula n'obugumiikiriza. Obwedde ekyo kye ŋŋamba. Kati bwe tuba tuzimba omukyala omuzira, ebyo tusooka omugamba n'ategeera obunafu bwe we buli. Bw'amala obutegeera kimwanguyira okubeera omuzira. Naye omuzira gwe njogerako sigamba muzira nti gavumenti emwogereko, si gwe njogerako oyo. Yo gavumenti bw'eba eyogera ku bazira, oli ne bwakola ebyekigwagwa basobola omuyita omuzira. Naye ŋŋamba omuzira mu Busiraamu, omuzira mu Busiraamu gwe njogerako. Bwe tuba tumuzimba tumugamba nti wajja n'obwesigwa n'ojja n'obugumiikiriza, yongerako amazima n'obuntubulamu obeere omuzira. Ekyo kye ŋŋamba. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omukyala yenna okubeera omuzira, ndeeta namba 2 oba mbaddiremu namba 1. Ndaba waliwo abakyawandiika. Nziremu namba 1. Saagala genda speed, ne bwe nsomesa katono naye nga kategeerekese. Ŋŋambye bwe nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda ebitonde ebikyala, awamu n'okuba nti yabijja mu basajja, yabiwa obwesigwa n'obugumiikiriza, ebyo bajja nabyo nga Katonda yabibatonderamu. Ate ffe abasajja n'abeera nga twajja nabyo nga yatutonderamu amazima n'obuntubulamu. Kati omukyala yenna okubeera omuzira, kuba njogera ku mukyala, alina kunoonya mazima na buntubulamu byokka, byagatta wali n'atereera. Era nziremu ajja ti nziremuko, era kanziremu, nze sijja kukoowa kasa tuzimba muzira. Omukyala omuzira bwe tuba tumuzimba tumugamba nti awo w'oyimiridde oli mulungi nnyo mu bwesigwa, era oli mulungi nnyo mu bugumiikiriza, kubanga ebyo Katonda yabikutonderamu. Naye olina okwongerako bino ebibiri bye bikutawaanya. Era ngenda bakubira ebyokulabirako, kirabika bwe naakuba ebyokulabirako mujja kuntegeera.
bino ebibiri bye bikutawaanya. Amazima gakutawaanya era toli mwangu wagakuuma. Ekyokubiri, obuntu bulamu bukutawaanya, toli mwangu wa kubukuuma, bugenda mangu. Omusajja ekimutawaanya bwesigwa na bugumiikiriza, tasobola, si mwangu wa bikwata bwati n'abinyweza. Kati bwe tuba tuzimba omuzira nga mukyala, tumugamba nti linnyisa amazima obeere koko ne ku mazima, ate onoonye n'obuntu bulamu nabwo obunyweze, ojja kulaba nga obuzira obutuukamu. Kati genda kuleeta byakulabirako. Lwaki abakyala tebalina mazima? Tugende maaso. Lwaki abakyala amazima gano tebagalina? Olw'okubanga buli lwe bagajjayo, buli lwagakwata n'agajjayo bw'ati. Bingi byafiirwa. Ye ndowooza ye ng'omukyala nti bwe naayogera amazima nnyinza okuluzinga kino. Awo babeera nnyo bapanikingira nnyo kwogera amazima ate nga malungi, naye afuna nnyo paniki n'aga nti bwe ngoogerera wano mpedde. Kyekireeta obuzibu. Kati fuba nnyo ogakwate oganywerereko, ojja kulaba nga obeera muzira. Kyeŋŋamba, omukyala obuntu bulamu lwaki tabulina? Olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekamu ekitonde kye kye bayita obujja. Endowooza kati bitandise okutegerekeka. Olw'okubanga omukyala Allah yamuteekamu ekitonde kye bayita obujja, ng'ate bungi nnyo bumugaana okubeera omuntu mulamu, naye n'amala akwata obuntu bulamu, kali kagenda, ak'obujja katandika okukendeera n'atereera. Ndowooza kati awo muntegedde era kanziremu. Omukyala yamanyi ekimugaana okubeera n'amazima, embeera ze zonna amanyi nti bw'anaayogera amazima agenda ddugwamu. Kambawo ekyokulabirako. Tunula eno, nze nkuwa ekyokulabirako owandiike. Senga babuuza omusajja ono atudde wano mu maaso gammwe, nze abasomesa, ne bamubuuza ne bagamba naye nti olina emyaka emeka? Nze wano nga bwe ntudde, ate era ngenda gibabuulira. Si kiruma namu olw'amazima Katonda ge yatuwa, ne mbagamba nti nina emyaka 62, naye ne mmala mbuuza ku mmoomu awo, ne mmugamba nti olina emyaka emeka? Alaba nga nze agenda omutta, era kyakola ng'ayitaba. Wangi, olina emyaka emeka? Oginoonyaako ki? Okole ki? Bye bikwolekera. So nga ate nze ebyo byonna saabyogedde. Lwaki omukyala talina buntu bulamu? Olw'obujja buli bw'ayina. Era mbawa kyakulabirako, ate mukimanyi. Singa omusajja aba yazaalayo abaana be 2, nga n'omukyala ayinayo abaana be 2, naye ababiri abo oluvannyuma lw'okuba nti ono takyayina mukyala, n'ono omwami taliiwo, ne baagalana. Bwe baagalana, ono ajje n'ababe mu bufumbo 2, n'ono ababe mubeere n'abaana 4, naye nga 2 ba mukyala, 2 ba mwami. Kati omukyala tuwuliriza, lwaki toyina buntu bulamu? Gwe omukyala byokola abaana abange nze sisobola bikola baana bo. Ate mukimanyi, nze byokola abange sisobola bikola babo.
ati akondowooza nako kanozi. Ate omukyala lwaki mugumiikiriza? Embeera yonna Allah gye yateekamu omukyala, nze ne bwompita buyisi ng'oŋŋambye nti abo ababiri baasowaganya omwami n'omukyala, naye ng'ensonga ekwatagana na bugumiikiriza, ngulamula sinnaba na kujja naye nga nti oyo omwami ye mukyamu ku kigambo ekikwatagana n'obugumiikiriza. Omukazi ali wala nnyo, era ekyo kyammwe mu kinywezi. Bwe kituuka ku bwesigwa, Allahu akbar, abakyala beesigwa. Nga tubadde twesowoddeyo omwami n'omukyala, tekakati tulina kye twagala okukola, naye tusonde sente zaffe. Mukyala aleeta n'omwami aleeta, ne bwonzija mu tulo noŋŋamba nti kwaba ababiri ani abatereka sente sisobola kugamba musajja. Omukyala yazisobola era asobola ozitereka ne mubaako kye mukola. Bw'oziwaffe baasi omanya eyo mission tejja kuyitamu. Lwaki? Kuba ffe tetuli beesigwa, ekyo Katonda teyakituteekamu. Kati ndowooza mutandise okuntegeera. Kati bwe tuba tuzimba omukyala omuzira tumubuulirirawo, era nze omukyala bwe mulaba gwe nti mugambirawo, naddala ng'agenda mu bufumbo, ne mugamba obufumbo obugendamu, naye manya nti ogenze n'ebintu ebibiri tobiina, mu by'obwesigwa n'obugumiikiriza, naye amazima togayina, ate era toyina buntu bulamu. Kati genda mu bufumbo ofube biri okulaba ng'olinyisaako Katonda, tebisobola kujjula, olinyiseeko obufumbo bujja kunyuma. Mubeere mu maka nga mulimu amazima, nga mulimu ne ku bwesigwa n'obuntu bulamu n'obugumiikiriza. Kati oyo yemu gwe tuzimba omuzira. Bw'abeera mwana muwala nga tumuzimba ajje nga asobole okutuuka eno abeere omuzira. Abawala muwulirize, kye tulina okukola tumulera, naye ng'ebintu ebina tubimugamba si biri ate kati ndi byengenda okwogerako. Omwana omuwala tumulera nga tumulera mu ngeri nnya. Esooka okumanya ky'omwana omuwala oyo gwolera olwawo abaganya okusirika, ate obudde bwange buggwayo. Bw'oba oyina omwana akaaba, omwana muyambe. Bw'aba ayonka muyonsi. Omwana bw'aba akaaba nga gwe omuyina ng'ayonka muyonsi. Buno obulala buno obuleekaana kawe muto waako bagendeko wali. Tusome eddakiika zaffe ntono. Omwana omuwala bwe tuba tumulera mu mbeera nnya. Esooka kwe kumulera ng'okakasiza ddala nti awo tajja kubaawo, ayina gy'ajja okugenda. N'olwekyo mubuulire byonna ebikwatagana n'olugendo oluddako, kubanga omukyala yenna alerwa enderwa 3. Tuli ffenna twagala kuzimba muzira. Omukyala yenna nga bw'olaba awo bw'oli alerwa enderwa mmeka? 3. Olusooka lw'abazadde, naye abazadde abo bamulere nga bamanyi nti ajja kuvaawo. N'olwekyo mubuulire nnyo ebikwatagana n'olulera olwokubiri. Tomulera nnyo ng'omulaganga gw'ogenda okubeera naye ojja kumwonoona, wabula mulere ng'omulaga
nti bw'ova wano ogenda kudda mu mikono emirala. Beba abaana abawala b'osanga mu bufumbo nga muzira nga ddala yagenda kufumba. Olw'okuba ono omuzadde amulera ng'amanyi nti wano ajja kuvaawo, kati n'amulerera mu mbeera ey'okumulaga olulera olwokubiri lwagendamu lufaanana lutya, kuba ye maama we oledde lwalimu. Nakyo nkiddemu nze ne bwensomesa akatono ŋambye bwe tuba tulera omwana omuwala ekisookera ddala mulere ng'okakasiza ddala nti awo tagenda kubeerawo, ayinayo olulera olwokubiri. Concentration ogiteeke nnyo mu kumukutegeeza olugendo luli lwagenda okukwata olwokubiri lufaanana lutya, kuba ggwe lwolimu. Muntegede bajati munfuna nziramu era. Bwe tuba tulera omwana omuwala nga twagala abeere muzira, gwe maama amulera mulere ng'omanyi nti wano tagenda kubeerawo, ajja kutambula agende mu lulera olwokubiri. Mutegeeze nnyo ebikwatagana n'olulera olwo, kubanga ggwe lwolimu. Olumutegeeze olwojja kuba omulera bulungi, naye bw'onoolera ng'olera agenda okubeera wano ojja kuba omumenye eritasobola kubeera muzira. Kyentegeeza kyekiriwa byolikaawo kuwaata emirimu gy'ekikyala, muteeke kumpi agive buto ng'agikola, nga maama bw'omulaga nti owange wano bawaata bwe bati, basaaniika bwe bati. Naye bw'onoomuleka n'olowooza nti wakubeera wano, gwojja okumulabirira lubeerera omusse, tasobola kubeera muzira. Era bangi betulabye nga bwe batuuka eri ng'obubonero bwonna bulaga kino maama teyafaayo. Ekirala, bwe tuba tulera omwana omuwala tulina okumwewaza ennyo okulaba biki ebitambula wakati wa taata ne maama nga banyiigaganye. Era nako ngenda kukaddamu, bw'oba olera omwana omuwala weewale nnyo omwana oyo okumanya biki ebitambula wakati w'abakadde babiri nga babadde banyiigaganye. Kati kankijjeyo, weewale nnyo, ekyo no kidda nnyo ku ludda lw'Abahaji Musa, weewale nnyo ng'olera omwana omuwala okulaga nti omukyala bamukuba. Kwata oyo bw'abitunuulira beebo bemulaba bamugamba kufumbirwa nga alina byalaba byemwamutambulizaamu. Kati kambawe ansa, agamba nti ngende bankube kuba kyalaba wano. Haji Musa kyekyo era yini yaffe lwakuba tebaliyo, naye kyemmanyi gyebali. Bwe tuba tulera omwana omuwala olw'okuba ajja kuvaawo agende, temulaga nnyo mbeera eddako nti erimu kibooko, erimu empi, erimu emisambagere. Obuzira bujja kuba mu busse, ojja kulaba nga buli kiseera awoza ng'agenda mu gino ebyebbali byo byasuubira nti teri miggo, era muba mwonoonye ng'oyawedde, tetusobola kufuna muzira. Ekyokusatu, omwana omuwala bw'oba omulera nga ggwe maama taata, toyitiriza nnyo tunula eno, toyitiriza nnyo kaggo. Buli kiseera kwata empya, mulere
nga agende okuva mu luleera luno olusooka agende mu luli olwokubiri ng'akyatunuulikikako naye ogenda okulaba ate yali bwe yagaana okukola ati bwe yakasuka akambe kasalawa. Nkugamba ku mwana omuwala beera wa kisa nnyo gy'ali omwagazisa okutambula olugendo olwokubiri. Naye bw'onookakanyala ennyo sigambye butamugira mulagire omuteekeko amaanyi naye awaawo toyitirizaawo nnyo. Oyinza okukola ensobi olugendo lwo olwokubiri lwagendamu ne lusanyalala nga gwe wabireeta ng'oli watunulayo bw'ati alina kyalaba oba mwegendereza. Olwokuna lwensembyayo omwana omuwala bwe tuba tumulera taata we ono abawala mutunule eno taata ono azaala omwana omuwala ateekwa okumulaga ennyo omukwano ateekwa okumulaga ennyo omukwano ng'era alina n'obuntu bwamuleetera obumukuuma ng'ali satisfied n'abeera awaka nga mumativu nga maama buli kiseera akubuulira naga twandimugisize kano twandigize kano twandigize kano akulenga alina ebintu byamanyidde so sikukula ng'alimu kano maama ebyo nno omuntu abifuna maama kasitaako kajja gwe tasobola kubeera muzira kati ngenda kubaddiramu ekisooka bwe tuba tulera omwana omuwala mulere gwamulera ng'omanyi oyinza okuba byakuyiseeko ng'omanyi nti oyo gwolera ayinayo olugendo olulala lwagenda okutambula si wakubeera wano si wakubeera wano. Ekyokubiri mulere agwe kennyini omulaga biki ebyolugendo olwokubiri we bijja okubeera kyokola kimulage wano bafumba bati bakola bati bakola bati halas. Namba 3 toyitiriza nnyo mumanyi n'okukasuka obwambe ng'onyiize. Omwana ayinza okunyiiza omuwala gwe wamuzaala n'otandika okumweyanjulira emirundi ng'eno olunaku gwe nakazi sinze nkuzaala nakazi sinze nkuzaala olwo n'ogenda kambwala mwana we sinze nkuzaala nakazi kati ako k'omubuuza ako keweebuuzabuuza ng'ate gwe okimanyi nti gwe omuzaala ojja kuba kakambe onookakasuka bw'oti bwe lunaaba lubale obireesi. Omukyala yenna abamwegomba batunulaawo era nabo mbabuulirewo batunula wano. Weewale nnyo okumukosa mu bitundu bino. Tonyiiga nnyo kigenze wala tyotuuka n'okukwata ejjinja n'okuba nedda okugunjula yagala kugunjula naye oyo ayinayo olugendo namba 2 mugambe n'amaanyi naye toyitiriza bukambwe bwakugamba nti omutuuseeko ebinaamwonoonera olugendo namba 2. Ekyokuna taata w'omwana oyo omuwala ateekwa okubeera ng'amulaga nnyo omukwano amulaga ennyo omukwano nga kumpi bw'aba ayinawo bintu by'ayagala kale bakwatagane ne maama babeere nga balina engeri gye bamubudaabudamu ne babimuwa okusobola okubeera omuzira. Nabbi yagamba ndeeta bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam naye mumpuliriza kweri. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti omuzadde yenna naye okusinziira ku hadithi nze ngendo gitunuulira ng'egamba mukyala egamba mmwe bamaama omuzadde yenna n'amala aleera abaana be 3 oba 2 abawala n'atuuka okubafumbiza n'atuuka okubafumbiza nga tebabagajambudde
eyo enjogera ndoza mugitegedde. N'atuuka obbafumbiza nga tebabagajambudde. Allah amuwe ejjana, Allah amuwe ejjana. Kankibaddiremu hajjati ali ku mulyango, komawo munkolereko oyo. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam ti omukyala yenna oba nkozesa eddoboozi lyange, nze eddoboozi lisobola. Guno Saddamu olaba nga bigira nze kankozesa eddoboozi. Eddakiika zino njagala nsigaza 12, leka mbagambe n'eddoboozi. Kambagambisa eddoboozi. Omukyala yenna, hadithi egamba mukyala, omukyala yenna n'amala alera abaana be 3 oba 2 abawala, n'atuuka obbafumbiza bw'ati nga tebabagajambudde, jana. Kakati ejjana gwosiiba nayo, bajja ti ejjana gwosiiba nayo eri awo. Mu bonna abaana be tuzaala abalenzi n'abawala, abaliko ejjana be bawala. Eyo yayogerwa butereevu bweti, eno sigirabayo. Omukyala yenna mbagambye alerwenderwa mmeka? 3. Olusooka lwe lw'abakadde bo, gwozaala omwana oyo, mulere bulungi agende mu lulero olwokubiri ng'ajja ddubeeramu era atebenkere. Naye ngo byonna obikoledde eno. Olulero olwokubiri yoonajja mu makaago, najja ne bamwanjula nti oyo yasiimye Hafsa, oyo abazze kuyambako yamutwale amulabirire. Kyeŋŋamba kati ayingira mu lulabirira olwokubiri. Kati olwokusatu oyo yennyini agenze mu bufumbo obwo yalweseetingira n'aluteekateeka. Aluteekateeka atya? Kulera baana be bulungi, kubanga ekiseera kijja kutuuka ye nebbanga bakooye abaana bayingirewo. Osobola okusanga hajjati ng'abaana bamutwala ddeeyo eyo n'ombuuza hajjati tokyabeerako kuno? Munnange abaana banzimbira eyo nga baana. Kati oyo ye mukyala omuzira. Bano bamulera n'agenda n'alerwa, naye n'alera ng'alera olw'olulerwa lwe olwokusatu. Era ngenda kukabaddiramu. Omukyala yenna alerwa enderwa 3. Olusooka lwa bakadde be, olwokubiri lwa mwami, olwokusatu lwa baana. Byonna bikwatako. Eno abakadde bakulere bulungi, ogende eri omwami akulera, akulere nga bano bakulera bulungi, ojja kulwawo. Awo wooliwo oludde, zaalirawo abaana obalere bulungi, kubanga be bagenda okukulera olulera olusembayo. Era ngenda kuddamu. Omukyala obuzira bwo bwonna obulabikira, abakadde bano abasooka okukulera bakulere bulungi mu ndeera ennya ze mbagambye. Kasita ozifuna bwoti ne bakulera. Kateredde tekantawanyi? Kabaka nantawanyi. Omukyala yenna, ndowooza wabaddewo abatawulira, omukyala yenna alerwa enderwa 3. Enderwa 3 ezo olusooka bakadde babamuzaala maama ne taata be bamulera. Bwe bamulerera ku ndera ziri ennya, aba amaze okufuuka omuzira, agenda alerwe
olulerwa olwokubiri nga jaddulwamu, olulerwa olwokubiri ng'agenda kululwamu. Alulwamu lwaki? Kuba bano bamulera bulungi, n'abeera muzira nga mu maka asobola okuwanirira ebyo byemumanyi ebitera okulema, kuba bali bamulera bulungi. N'atuuka mu maka n'asapurayizinga n'omusajja, n'omusajja n'atuuka n'okumwogerako, n'abeera awo, n'abeera mu maka n'ageeyagaliramu olw'okulerwa kuli okwasooka. N'azaala abaana n'abalera nga bwe bamulera, nga yeeseetingira olulera namba 3 oluli fayino. Omukyala asobola okuva ewaabwe, omwami n'amuwasa, bw'amuwasa ne babeera bonna, kale bwe bakyawagana ng'omukyala n'ewaabwe takyajaayo, bakanda mugamba toyina wammwe, ngaga nti ewaffe nkyajaayo, si bwe mwogera, owange bwodde ewammwe. N'abeera awo nga ekimubonyaabonya kubeera nti olulera luno lwe yali alina okulereramu abaana teyalera bulungi. Bakanda mugamba waayi bwodde ewammwe, ng'aga nti ate ewaffe nkyajaayo, naye ebyo byonna tosobola kubyogera nga wazadde abaana bagamba bwe nti maama ne taata bitabuse, nga bateeka wali nga bakulera. Kansubire nti muntegedde, tulera omukyala omuzira. Obufumbo bwonna ennaku zino ekisinza okubutta olulero olusooka olw'abazadde nga balera abaana. Bahajjati lwe mulimu, simanyi oba muli mu lulera lwakumeka, naye tulere bulungi abaana obufumbo we bufiira. Bw'ota omulaga ekyakukola n'obiibiita bubiibiisi, ajja genda mu bufumbo abeere ng'enderwa ziri endala zigenda kumusuba, lwakuba ggwe nabbi kyagamba sallallahu alaihi wasallam ti omukyala yenna alera abaana abawala 2 oba 3 ne batuuka okufumbirwa, oba ye nga abafumbiza nga tebagajambuddwa, ejjana aba agimaze. Kati buli omu yeekube mu ttooki ajati ejjana waliwo agirina wano, awo gwomanyi. Kakati obuzira tubuzimba bwe tutyo. Omukyala yenna okubeera omuzira, kati nyongerako ku siteepu naatera okuvaayo. Omukyala yenna okubeera omuzira, ekimuvuula omuzira, tunula eno hajjati, omukyala yenna okubeera omuzira, ekisinga omufuula omuzira kwe kufumbirwa. Kati olabanga omukyala nga mufumbo, naye eno nga bamuleze bulungi, oyo gwe baba bagenda okwogerako ng'omuzira. Kati omukyala atuula mu ddya bw'ati bepa, ekyo kye bayita obuzira. Naye kasita bwewala n'agira ati tosobola kubeera muzira ne bw'oba oyagala otya. Naye kiki ekitera okuleeta ebyo? Ng'olulero olwasooka abakadde ababiri tebaafaayo. Kati tufeeyo nnyo mu kulera abaana baffe, naddala abawala, ng'omulerera ku ndera ziri ennyanza. Saagala njogere bingi awo wenjagala okuteeka ennyo, nfundikire n'akagambo kange ngenda okubagamba, teeka nnyo essira ku mwana oyo omuwala gw'olera, omanye nti bw'oba omulera awo tagenda kubeerawo. Bw'onoomuddako n'omuzza bubino tagambwako, omwana owwo tajja kukwata mu masanda. Era kakati bannange omwana wange bamuleke wa olulero olwokubiri olwonoonye, kuba ajja kugenda wali bugaane, ng'ate awo wewali point naawe gy'olimu mulere ng'omutwala ku mutendera oguddako gwe gw'olimu, kuba gwaleero ono oba mu mutendera ogwo nga mwoli. Kakati mulere bulungi, naye agenda okugendamu ng'alyoke agulwemu
afune mu byafunyeeyo agende okutuuka ku luleero olwokusatu ng'atunula butunuzi bw'ati n'alagira ate nga bakikola. Abange Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njagala kukulaga lwaki yeetaaga kulera nnyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja omu yamujjira n'amugamba bw'ati, n'amugamba nti owange omubaka wa Allah, muntu ki gwe mba nsinga okufuula mukwano gwange ennyo? Wulira ansa. Yagamba nti maama wo. N'alowooza ti oba ebinaddako binaaba birala. N'amugamba nti n'oluvannyuma ani? N'amugamba nti era maama wo. N'alowooza ti bw'anaaleeta ogwokusatu binaakyukamu. N'amugamba nti oluvannyuma ani? N'amugamba nti era maama. Egyo esatu. Kati gwe mulere ng'omanyi. N'aleeta ogwokuna. N'amubuuza nti n'oluvannyuma ani? N'agamba nti taata. Laba taata baamusuula mu nnamba 4. Maama ayina ebitundu 3 nga taata tannalabikako. Kyokka ate maama yenna asooka kubeera muto n'akula n'afuuka maama. Kati nga bw'omanyi nti agenda eri mu maaso okufuuka maama, afune ku ekyo Nabbi kye yayogera, mulere bulungi, agende eri afune abo abanaamwagala emirundi emeka? 3. Ne bw'obeera mu maka n'otunuulira omukyala n'omwami, lwakuba Allah ebibi abikola bw'ati, naye ate aba n'ensonga. Omukyala azaala abaana abalenzi n'abawala, ate abaana abamwagala baba balenzi. Abaana abaagala maama ate baba balenzi, ate bano abawala baba baagala taata. Era oyinza okwogera ku kitaabwe ate bo ne bakkambuwalira abawala. Ate abalenzi bo ne bakwagala nnyo maama ate baagala taata kkooneko. Ebyo byonna ajjamu ekyokuyiga. Kakati be bagamba abanaakuyamba bali ludda waabo, be baabo b'olaba bakwagala. Era be banguwa okujja ne bakujjawo. Ne bagamba nti maama taata bw'abanga akutawaanya. Naye ate bali abawala bo bagamba maama guma. Maama munnange guma. Taata tomuleka wano. Taata tomuleka wano. Kakati ndowooza obitegedde. Kati olulera buli lw'oboolera teekayo nnyo. Teekayo nnyo amaanyi. Omukyala baamuwa ebitundu bimeka? 3. Ate taata ayina kimu. Kati gwe olina okufuba ennyo olabe nti abaana abo obateeka mu layini. Nga mmaliriza, buli mukyala yenna Katonda yamutonda nga musomesa. Ng'era ekyo yakikola oluvannyuma lw'okumanya nti yagenda okulera olubuto okumala emyezi 9. Kati buli mukyala yenna abamusomesa. Kankulaga obusomesa bwe oyinza okuba obadde tobumanyi. Omusajja akuwasa n'akutwala gy'ayagala. Manyi abasajja bo bw'awasa ye asalawo. N'atwala gy'atutte n'otandika ng'oli mu nnyumba ate ng'akeera n'akulekawo. Katonda n'akuwa n'ofuna olubuto ogenda kufuna kati gw'ogenda okwogera naye. N'okazaala nga gwe kennyini gwe nnyina waako. N'okatandikako n'okayonsa nga awo wonna oli mu kusomesa. Gwe kano tonnuma, gwe kano tokola oti. N'osomesa okuviira ddala ku day 1. Omwana asinga kutawaanya maama. Maama kino kiki? Kijiiko. N'akomawo. Maama kino kiki? Kijiiko. Ngambye ejiiko. Maama kino kiki? Oyo yateeka mu mwana buli kigambo. Era bw'oyagala omwana agoome muyita wali maama. Asobola omugomya nga bw'ayagala. Omukyala bw'aba ayagala okusubya omwana w'ejjana yasobola okukikola. N'amulaga buli kyonna ekitasaana.
asobola okukikola ate era bw'amalirira n'agamba nti omwana ŋŋenda kumuteeka mu layini ntuufu era akikola. Ebyo Katonda byonna abimanyi. Kati olina okufaayo ku bibiri kiriwo ekirungi. Benjogereramu balungi naye nyina benjogereramu eyo nga tebambala nga bwe mwambadde. Omukyala akeera ku makya n'ayambala nga bwe mumanyi, ye n'alowooza nti atonye. Bano abaana ne bagoberera ebyambalo eyo, agenda okutuuka eno nga temuli. Bahajjati abali wano bw'otunuulira endera bakadde baffe gye baatuleramu efaanana n'endera gye muleramu abaana ekibuuzo endera gye bakuleramu naawe oweereza abaana bo kibuuzo kakati ogendereramu ogenda kutta future yo. Omukyala yenna okubeera omuzira, wuliriza, tateekwa kubeera nga bw'atambula bw'ati balaba amagulu ge gano gombiri engeri gye geeyawula. Okubeera omuzira, gano amagulu gano wano wakati waago wateekwa okuba nga tebalaba bwe weeyawula. Atambulira nga bw'olaba mwambala, ng'otambula butambuzi bw'oti ate ng'otambuza simbo, live alone ensi okuba etwonooneseeko. Mwe bahajja temukijjukira abakulu engeri gye baabaleramu n'ekkeeya gye baabateekako nga bakubuulira buli nsonga okikoze ku oyo akyayinayo eŋŋendo ebbiri ng'oli mu lwakubiri, naye olw'omwana olutta olusooka. Kati ekyo kye tulina okubagamba ti mwana wange olina kwambala bwoti, ofune omuzira mu maaso eyo, tojja kumufuna ng'omulesi. Buli kyomulaga mulaga ekintu nga ddala kyekisaanira omutendera ogwokubiri. Bahajjati mmwe mu biseera byammwe nga mugenda okufumbirwa, abantu b'oku kyalo be baabasembanga nga boogera bwe bati ne baga nti Lukayya oyo omulaba ti oli abuuza oyo naga nti owange oyo Lukayya omulaba nti ye mulaba nti ali atya, agamba yanguwako 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 tebamukutwalako. Aba ategeeza ki? Yanguwako nga bano be bakugamba nti yanguwako bw'osuba oyo naye kiki ekyagambisanga bano nti ayanguweko olw'okubanga omwana omuwala bayinza omutuma okuva wano agende ku dduuka wali waggulu n'afukamira enfukamira 5 ate nga amaviivi gatuuka ku ttaka. Enfukamira ezi n'agenda n'asanga bali n'afukamira n'ababuuza awatali kweganya, n'asanga abalala n'afukamira nga ne bw'aba aluddeyo bano bennyini abazadde balumiriza ne bagamba omwana oyo nedda tumutunuulira nnyo wano, agenda abuuza n'atuuka ku dduuka n'akomawo. Ekyo tukirina. Omwana w'oyo omuwala oyina b'owaddemu kagaapu bamugambeko oba gw'omukutte bwoti owooza omwana wange yannuma. Omwana omuwala oyo omuwaddemu ku kagaapu muliraanwa abeeko kyamugamba, oba abakyala abo abakulu abali ku kyalo babeeko kye bamugamba, obalekeddewo kagaapu abo abazadde banno nti basobola okugamba ku Lukayya ne bagamba nti gwe Lukayya ddayo eka n'awulira. Nga naawe bwe banaakugamba oba Lukayya bw'anagamba nti maama oli omukyala buli lwe mba mpitawo aŋŋamba nzireyo, ate gwe n'osituka n'ogenda n'omusasambula. Omwana wange omubeeredde ki? Nze mmanyi bwe yannuma, lwaki omweyingizaamu? Olowooza nti olina by'ogenda okukola ebirungi, naye obuzira bw'ogenda kubutta. Muleke bamugambeko abo abakyala banna abakulu abo, muleke bamugambeko, muleke bamutumeko. Ojja kujjamu omwana omulungi
tolera mwana muwala wekka. Haja timutunuleke, tolera mwana muwala wekka bw'oba oyagala okumulera obulungi. Kkiriza abo bakyala banno abakulu bamugambeko senga baba balina kye balabye, kubanga waliwo gwe byotalaba ng'ate bo babiraba naye nga bigenda mumukosa, naye tewabalekerawo ka space kakumugambako. Kakati n'ayonoonekera eyo. Batugamba nti abantu abakulu ku kyalo balaba ebintu bingi naye batunuulira neeyisayo gwe nannyini mwana, nabo omwana bwe bamutwala naye nga bingi bye baba balaba nga ate gwe tojja kubiraba. Kati balekerewo ka gaapu akamugambako ti Safiina jangu, nga n'omwana ajja kgenda amugambe nti abo bootambula nabo ogenda nabo oluddawa, kale yangu wakodde eka olwo ojja kujjamu omuntu. Nga bali obakkiriza ne mulerera wamu, naye ekyo mukiganye. Buli omu ayagala kulera yekka, ate ng'omwana omuwala yasinga obuzibu okulerwa. Bw'oyagala omulere wekka ajja kukulemerera, kuba buli lwakuva mu maaso bw'ati tabu. Ebyange si bingi, kati ngenda banyumizaayo akantu kamu ngende. Awo lwatuuka nga wabaawo omusajja ng'awasa omukyala. Bw'awasa omukyala nga baagalana okukamala, kumbe omukwano gwina we gugenda okufiira weewano. Haja temutunulire weewano. Akasente bwe kaggwawo omukazi n'atabuka, takyawulira musajja. Omusajja n'alaba nga kyalina okukola kunoonya kintu ekiyinza okuleeta ku ssente, embeera etabuse. N'atambula n'agenda eyo wala, n'agwikiriza ekibira, n'asenyayo enku. Omanyi waliwo enjawulo wakati w'okusenya enku n'okutyaba, mu abakulu mukimanyi. Omuntu wagamba nigenze kutyaba nku aba atutte n'embazzi n'atwala n'ejjambiya kwe bayita okutyaba enku. Naye bw'agamba nti ngenze kusenya nku, agenze kutula obwo bwasanze abuleete. Kati enjawulo omugiwulire. Ng'agenda asanga ekibira, agenda okulaba nga kyetaaga atwala embazzi n'ejjambiya atandike okutema emiti, nga bwagisibako bwagireeta eka akaze afunemu enku atunde obwavu bubali bubi. Tajja n'agenda n'agwa ku kibira n'atema emiti n'amala n'agikuŋŋaanya n'akola entuumu bweti nnene. Yagenda okulaba nga tasobola gisitula, n'ajawulamu obutundu obunywa obutonotono nga 10, naye ng'avanga wano ne ku Mubaraka nga yeewuwe ng'alina okutwala akanywa akasooka akatwale, akomewo atwale akalala, atwale n'akalala ng'abumalawo. Naye bw'amala obumalawo n'atuuka eka ng'abutadde awo abwanjadde, omukyala ye n'asumulula. Kyala n'ayogera ebigambo, lwaki tobeeranga banno kati ozze mu nku wapapapa. Omusajja amumalamu bumazimaanyi. Sajja ng'aguma bwe yagiranga enku ne zikala ng'afuna akasente ke ng'addayo ng'atema endala. Olw'okuba omukyalo ono yali stubborn, ng'ate omusajja ali hard working, Allah n'ateekawo okusaasira kwe. Omusajja lumu agenda ng'amaze okutemya enku, abusibye obunywa butonotono, Allah n'aleeta ekitonde kye. Naye ekitonde ekyo kyajja nga kiri mu kifaananyi kya mpologoma. Edda empologoma zaayogeranga. Empologoma eyo n'emugamba ti ssebo, enku ezo zonna zigatte wamu, nze nja zikutwalira. N'alabanga okusaaga, n'azisiba. Empologoma n'emugamba gwe tambula ogende eka kujja zisangayo. N'atambula n'agenda. Agenda okutuuka awaka ng'enku zaatuuse dda bekka
n'asumulula n'ayanika, naye nga bw'ayingira mu nnyumba omukyala very 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 stable. Nze ngenda kibalekera mbanyumiza bunyumiza gw'ojjemu kyojjamu. Musajja ngaddayo ng'asiba endala, kati ku luno asiba nnyingi n'ayongera nako pologoma. Bwe yamalanga okusiba empologoma nejja nemugamba gwe genda, si yagitikka netwala enku ye azisangayo. Bw'atyo kati n'akimanyiira. Kati mukulu we ajja n'akyala awaka, mukulu w'omusajja n'atunuulira embeera omukyala gy'amuyisaamu. Bwe yali amuwerekera n'amugamba nti omukyala goba temuli. Omukyala n'akuyisa bw'atyo, nange tantidde. Ono n'agamba kale nja kitunuulira. Oli n'agenda, ono olwakomawo teyagoba mukyala, n'addayo n'amala okutyaba enku n'azisiba bulungi. Empologoma era nejja nemugamba nti gwe genda, nja kwetikkirako. N'akimanyiira. Mukulu we n'akomawo n'amugamba nti omukyala ono tomugobanga? Tiye simugobanga, naye nowandibadde omugoba eneeyiseeyo sinu nti kale nja mugoba. Kati bw'agenda ono n'ateekinga decision n'asalawo n'agamba naye mukulu wange kyaŋŋamba kye kituufu, omukyala ono kamugobe. Nga yeevaamu Katonda ng'amuteeramu obwangu olwagamba omukyala nti kati nviira. Omukyala alinga kye yali alinda. Bw'agenda mukulu we n'ajja n'amugamba kiri kiti, ati omukyala namugoba. Twamala omugoba nti kati tufune omulala, nti ye. Nga bafuna mulala ng'awasa ng'amuteeka waka. Wamuteeka waka ng'ono omukyala ajula na kunaaza mwami bigere, n'amwaniriza n'amubudaabuda. Nkugambye. Mukulu we n'ajja n'amugamba kiri kiti, wanyamba okuŋŋamba ngoba omukazi oli, nali nfa naye kati emirembe gye nnyina miyitirivu. Akati mukulu we bw'agenda, ng'ono agenda kunona kutyaba nku ng'asiba ogunywa bwe guti. Bw'amala okusiba ogunywa ng'alinda, omukulu eyeetikka teyalabikako. N'amulinda n'agendako n'eka, alowooza bajja zireeta. N'akomawo okutuusa lwe yazisumulula ng'akakasiza nti wali azitwala. N'atandika okutwala buli kamu, bubiri paka 10. N'olwaddayo olulala n'agezesa, era omukulu teyajja. N'ogwokumeka n'amanya nti kati alina kuzeetikka. Kakati mu byenjogedde nze byange bikomyawo. Bwe genda ojjemu mbadde ŋŋamba ki? Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna bali wanaatuwejjana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adde omwana omulongoofu tebamwegomba bwe ddiini kussa n'okumu omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kussa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erizze okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kussa n'ebyensi oba biyite secular. Balina n'enkola eya tahfiz mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo. Abasomesa batendeke, ebisulo birungi ng'ate n'abaana baliisibwa bulungi. Security eggulugulu ate nga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde. Essomero lisangibwa Bboza mu Mpigi District. Okumanya ebisingawo kubira Director Sheikh Salim Busa ku 070 32 74 64 oba 077 32 74 64. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. في الدنيا